Oh my God, kitalo nnyo kitalo ddala. Mujja wa Farida Nakazibwe, Mama Brilla, mukyala Bruno K afudde. Bruno K mukuba nti oboolyawo njogerako n'okuba nti oboolyawo ntuukirako mu society oba mikwano gye egiri okumpi ne ku byendabyeko ku status kiribeza okuba nti oboolyawo omuwala ono bassemutte. Ensonga eyamutiisa, ensonga lwaki omuwala ono yafudde tetunamanya. Bruno K afudde nagamba nti naye tekyali badde kisaana kutta mwana omuntu ono ali innocent. Bruno K afudde nagamba nti birthday z'omwana ngenda atandika kuba nti nzijaguza zeka. Visitation day ngenda kuba nti nzibeerako bw'omu amaziga mangi agakulukuta era wejogerera oboolyawo Bruno K amaziga oboolyawo gamuvaako gamukulukuta era ng'ennaku n'ebiwoobe nabwe kityo oboolyawo bibutikidde omutima gwe mpola mpola. Bruno K nakitegereko nti omuwala ono abadde alina life battle n'abantu abamu oboolyawo abasobodde okuba bacliminga obulamu bwe ne bamutta. Bruno K amaziga gagenda maaso n'okuba nti gafuluma, agamba nti tamanyi bwagenda kubeerawo emboozi entugenda kuba nti tugikutuusaako newankubadde ng'ate n'ebya DJ Jacob omutuuze sofa bamukute lunaku lwabadde lwa Mande ne bamugalira mpola mpola olunaku olwokubiri ne bamutwala mu kooti bamusomera emisango egy'okuba nti oboolyawo afekinga visa ne passport. Musajja wattu akaabira amaziga mukomera agezaako kuba nti akontakitinga abantu bikyaganye. Sabye Bobi Wine amuyambeko ne baloya be abagenda maaso n'okuba nti oboolyawo batasalumbuye basobole okuba nti oboolyawo bayingira mu nsonga zitebeeza okuba nti oboolyawo DJ Jacob omutuuze mu kusooka ogenda e Bulaaya waliwo ebintu byasitula ebyenjawulo ate kisoboka nti oboolyawo waliwo abantu abagenda maaso n'okuba nti baduplicatinga passport y'okuba nti bagikozesa mu nsi ez'enjawulo kati nga bamulekera ebintu ebiri fake bamulanga okubeera ne fake passport naye n'okufuna fake visa. So aka Jacob DJ Jacob omutuuze bamupangidde era kaweddemu. Abamu bagamba nti ensonga za byabufuzi ebirala simanyi naye ng'ate kitumanyi nti byonna bijja kuyita. Jacob nno agenda kuwerebwa okuba nti agenda e Dubai. Jjukira basooka namukatako e Dubai omulundi ogwasooka olw'emisango emirala egitategeerekeka kirabika alina bye yakukusa. Abantu abasinga bagamba nti oboolyawo agenda maaso n'okuba nti akukusa enjaga emirundi ogwasooka. So guno ogwokubiri kaweddemu bamukutte byabadde ali ku hunted ne bamukwata DJ Jacob omutuuze era nga yeetaaga kusaabirwa mpola mpola. Bingi bye tugenda kuba nti kutuusaako olweta bannawo osobole okuba nti omanya biki ebifa e Uganda. Bwe nkutumirako ng'ompa ssente. Promise Kezo okutumiddeko, Subiri Nasi nkutumiddeko, mukyala mukulu amanyikiddwa nga Vicky nkutumiddeko, kyali wange ali London Saudi Arabia Dubai Qatar nkutumiddeko, kyali wange Pius Mayanja Palace okutumiddeko, kyali wange Bruno K nkutumiddeko nti kitalo nnyo kitalo ddala, kyali wange Victor Luzi nkutumiddeko buli kyali abeera wano eno mpola mpola. Victor Luzi nkutumiddeko, Edison nawe nkutumiddeko, ne kyali wange Kuku Wazabanga Semanengene nawe nkutumiddeko. Naleko kasipa South Africa yaze South Africa nga genda maaso n'okuba nti akwasaganya ebintu ebyenjawulo. Kuku Wazabanga nkutumiddeko naawe. Tukwaniza ku mutunga fye muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanyiddwa bose bamutantambi Kimso namba n'ekibwe Maksudi Jim Made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otambula naffe kyali wange anti bampita Rich Boy awo nasalawo okuba nti kutuusaako nakolera mu mawulire gannako nnyo. Kyali waffe amanyikiddwa nga Bruno K yagenze maaso n'okuba nti oboolyawo ebintu bimutabukakoko. Mama Briera omukyalo yabadde muddugavu akyokoletibwa ati yasobola okuba nti ava mu bulamu bw'ensi eno. Omukyalo ono yafudde olunaku lwabadde lwa Tuesday ku makya ne bamubika mpola mpola nga amaze okuba nti afa olwokusatu awo mpola mpola era nga olunaku lwonna lwatusibye tutunula binsobedde. Bruno K agamba nti omukyalo ono yagenze maaso n'okuba nti atibwa buttibwa abantu abatategereka, abantu abalina emitima emibi era nga afudde n'akaaba amaziga mangi. Ebigambo bingi ebigenda maaso n'okuba nti byogerwa nti oboolyawo Bruno K bw'abadde tafa ku mukyalo ono, abantu bavudde ne bapininga Bruno K bw'abadde tafa ku mwana ono abadde atitibya nnyo Nakazibwe nga bwasinga okuba nti atijisa n'okuba nti akulembeza bw'ate abadde atandise okuba nti apostinga omwana we just ku social media nga tapostingako omuntu yenna nga bagamba nti oboolyawo Bruno K abadde tasiima mwana ono kimala. Kyensuubira nti oboolyawo Bruno K abadde agezaako okuba nti yeewala okuteeka mukyala we mu butaano newankubadde oboolyawo yavaayo nga defendinga nti mugamba bannange nti lwaki siteekayo mukyala wange mu butaano naye tomanyi bifa mu bulamu bwange abantu abamu beetaaga privacy okusinga ebintu ebirala byonna. So n'olwekyo nze neetaaga privacy
yange okusinga ebintu byonna. Unfortunately omukyalo nasobola okuba nti afa. Abantu batandika okugamba nti Bruno K watugamba nti oyagala nnyo privacy ate tewaki wavuddeyo n'otubikira omukyalo afudde. Bagamba nti humanity yeetagisa mu nsi muno mulekera okukonjera abantu abalina ebizibu mujja balwaza ebintu olwedde omukyala muvubuka afiiriddwako mukyala we ate at the end of the day ye mama w'omwana we ate mukonjera ebigambo ebitategerekeka nga mugamba nga bwatakoze ki bwatavuddeyo kusiima. Ndabye ba YouTuber ndabye ba TV personality bangi nga bagenda maaso n'okuba nti bacriticinga Bruno K obutavayo kuba nti balaga mukyala ng'akyali mulamu nga mugamba nti walivuddeyo n'osiima omukyala oyo ng'akyali mulamu lekera okusiima abafudde lekera okutukuza olulimi lwa kamilioni nti basiima ogenze obadde otigisa Bruno obadde otigisa Frida nakazibwe nga g'otigisa nga gwe tumanyi nti oba oliawo n'omwana enaku zino obadde byebifaananyi obadde otekayo Farida nga mama w'omwana tetumulabangako unfortunately omutaddeyo ng'amaze kufa. Bruno K nsuubira nti bannayuganda tubeere bakkakkamu bulungi tuddemuko ku magezi tuddemuko ku mpisa ezaawo mu bantu tulekera okuba ntulumiza ebintu ebitayamba mu ssaawa enkyamu. Bruno K ngenda kusaba Mukama Katonda agende maaso n'okuba nti akugumya ne Frida nakazi bavuddeyo n'abambi ng'agezaako okugumya Bruno K nti ebintu bijja kubeera nti bitereera. Ennaku zino Frida yalina omuwala oyo Brera muwala Bruno K yamukuza abaana ba Frida bebatera nnyo okubeera naye ennaku zino so n'olwekyo of course yali ateekeza ova omwana ono kabi nnyo kibi ddala nti kyali waffe amanyikiddwa nga DJ Jacob Mutuuze we twogerera kaweddemu omusajja ono yasibye nga anoonya looya olunaku lwabadde lwakusatu ng'anoonya looya asobole okuba nti ayingira mu misango ebintu byagenze maaso n'okuba nti bitabuka. Bruno K ebintu byagenze maaso n'okuba nti bitabukako like Jacob Mutuuze ebintu byasobodde okuba nti bigenda maaso n'okuba nti bitabukako bamukutte ku airport nga bamulanga okubeera ne fake passport and sino okugenda maaso n'okuba nti oba oliawo akwata akozesa visa emuyingiza ebai. Abantu bagamba nti oba oliawo ebintu bya DJ Jacob Mutuuze bizibu byakutegera kitegeeza okuba nti oba oliawo basooka nemukolatako e Dubai olw'okukusaako ebintu ebimu ebyali bitategerekeka nga oba oliawo tegeeza okuba nti njaga era nga oba oliawo polisi eya Dubai yagenda maaso n'okuba nti eteeka omuvubuka ku wanted. DJ Jacob Mutuuze yabadde azzeeyo ne Selector Williams ne Miles Ramiti owabukedde Urban TV boss n'abayimbi abo nga bagenda mu music awards ezigenda okubeera e Dubai. Unfortunately batuuze ku airport yawo ne bamukwata ne bamugamba nti olina fake passport ne bagenda okutunda ku visa nga yonna eri fake. Bino byonna abantu bali abagamba nti Jacob yabadde set nga bamusetinza omupiira okuba nti bagumalamu mpolampola n'okusobola okuba nti oba oliawo baclaiminga ekifo. Jjukira nti Jacob yagenda maaso n'okuba nti amega abantu mu kalulu akagenda era oba oliawo abantu abasinga obungi bagamba nti akaluka naye bakabbe era nga oba oliawo nannyini ekintu ono yagenda maaso n'okuba nti amuzanya paka lwamukubye ku ttaka. Jacob yagenze maaso n'okuba nti ayogerako abantu b'enjawulo. Jjukira Palasa ali Dubai basobola okwogerako ne Palasa awo but unfortunately babadde tebalina connection kwano nno kwategeerako nti DJ Jacob Mutuuze asobola okuba nti akubirako Bobi Wine okumuyambako ne baloyo abasobola okuba nti bajja lumbuye mu kkomera aba People Power. Unfortunately simanyi oba Bobi Wine yakikozeko nga bikyali badde kitambula kubanga nalabye muganda wamanyikiddwa nga James Proper ng'agenda maaso n'okuba nti anoonya embeera okusobola okusetolinga embeera naye ng'akantu kabadde kakyali kattabu ng'akantu kagaanidde ddala okuba nti katambula nga bikyali tambudde so n'olwekyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Jacob ekintu nekigenda maaso n'okuba nti kimutabukako basobodde okuba nti bamukwatira ku airport for 12 hours ne bamugja ku airport ne mutwala mu kkomera lyaliko bwe yabadde ku airport nga bamukatire bamulese n'essimu ng'agenda maaso n'okuba nti acommunicatinga n'abantu ab'enjawulo. Of course olwamutadde yasobodde okuba nti avaayo avaawo ne bamutwala mu kkomera gyali essaawa zino gyakumirwa ne bamusomera emisango era nga ajja kubeetaaga looya. Bw'avaayo ekitono nnyo waba nti ayambiddwa n'atasibwa mukama w'amaanyi naye bamutwala mu kkomera ekitono nnyo balina okuba nti bamusiba emyezi 6 olwo bamudipootinge kibaza okuba nti obuliawo Jacob ali suspended otaddamu kulinnya mu Dubai oba yes Dubai olw'ensonga ezimu oba endala kubanga ekintu kyagenda maaso n'okuba nti kitabuka bwe kityo. Katusabire kyali waffe DJ Jacob Mutuuze agenda maaso n'okuba nti asetolinga ebintu bye nga birina okuba nti bitambula. Katusabire kyali waffe agenda maaso n'okuba nti asetolinga ebintu bye nga birina okuba nti bitambula. Jacob mukama akongumize blood wange yes standing nawe oba oli ku kikyama oba oli kituufu standing nawe kubanga gwe blood ogwemanyi mu nsi muno. Bambi musabireko DJ Jacob Mutuuze as well musabire Bruno K kubanga ekintu kyamutabusekoda mukyala we yafudde agenze maaso
asobola okuba nti alajja nanga agamba birthday z'omwana nasikuza atya bwomu ne visitation ku ssomero. Sorry my brother Bruno K Mukama kungumiza bapita ntambi msolo kimwe Maxwell Junior kankomeo bana insiranidde Dubai naye ngudde ku na Uganda antaasizza uyu ava Kawempe bamuyita Martha ava Kawempe ava kuntaasa nangulya baga McDonald's ku terminal simanyi terminal biki Terminal 1 Terminal 1 Concass D gye tuli gye bankwatidde no mu ghetto iyo naye abantu b'e Dubai muli ku buzibu